njagala kwebaza abadde batulaba mukulu Mugurume Timuna kansala Lwange Lwetunga mukulu Katongole Kapeeka ne Kavuma Ebukakala n'alinda Emasindi n'abalala mwenna mwebale kubanga mubadde mutulaba. Mukulu Mao afaananyeeko muganda we akena naye ekyo kyemulina okumanya Mwami Museveni mugezi lwateekawo wayogerako eggwanga ateekawo ekiwugula luli abawugulira ku miliyoni 4 olwaleero oba mbadde temunnakimanya Mukulu Museveni ne ttiimu y'abanne eyise mu kampuni ya loko ne yeewola eyagala kugiwa bilioni 2.7 nga ku ddiiru ya Pineti bilioni 2.7 mu kampuni ya loko olwaleero kyekiyisibwa mu palamenti. N'olwekyo ssebo kino mwe mukitunuulire tugenda mu constitutional review. Abasajja bonna Mwami Museveni bawadde ebifo ebyobuvunaanyizibwa abasinga tebakyalina nsonyi nga ye kubanga naye akimanyi si yawangula okulonda yanyakula kunyakule. Naye ekyo tekigenda tumala mu maanyi kuba President Robert Kyagulanyi atugamba ebitalina makulu temubiwa makulu. Fe discussion yaffe tutudiscussinga ku Mwami Mao si yasoose era bulijjo tukimanyi ti alini bedi ne Mwami Museveni asi yasembyeyo. Naye kyetusaba Mukulu Mao nakana akagugu k'abanno be walese yeena abalala abeefuulafula nti opposition naye nga bakolera Mwami Museveni nabo bakomewo bagende naye kesembyayo kano kali kamu. Politics wa Mwami Museveni kati gwazanya is to isolate Buganda. Era asize nnyo obukyayi eri abantu ba Buganda mu bitundu ebiri outside Buganda. Naye Mwami Museveni olina okukijjukira ne banno Buganda yabafuula kikyemuli era temusobola kuwangula Buganda kube kuno okubba ettaka kwe mwenyulidde okuba nti ensi yaffe Buganda mugigabana ne bannammwe abatono nnyo tujja kusigalawo tujja kuginunula. Awangale Aisha Basajja kabaka wa Buganda mpologoma Sembusa Ivan Kalero naye obaka mulaba jambo kakati musekende muka tunulire